Essula ey'omunaana. Naye Yesu n'agenda ku lusozi olwa Zeyituuni. N'akeera mu makya n'ajja nate mu yeekaalu. Abantu bonna ne bajja gy'ali, n'atuula n'abayigiriza. Abawandiisi n'Abafalisaayo ne baleeta omukazi gwe bakutte ng'ayenda. Ne bamussa wakati, ne bamugamba nti, "Omuyigiriza, omukazi ono bamukutte ng'ayenda, bamusisinkaniriza. Naye mu mateeka Musa yatulagira okubakubanga amayinja abakola bwe batyo. Kale ggwe oyogera otya ku ye?" Baayogera bati nga bamukema, babe n'ekigambo kye banaamuloopa. Naye Yesu n'akutama n'awandiika n'engalo ku ttaka. Naye bwe baayongera okumubuuza, ne yeegolola n'abagamba nti, "Mummwe atayonoonangako asooke okumukuba ejjinja." N'akutama nate n'awandiika n'engalo ku ttaka. Nabo bwe baawulira ne bafuluma ebweru mu soolesoole. Abakadde be baasooka okutuusa ku b'enkomerero. Yesu n'asigalawo yekka n'omukazi we yali wakati. Yesu ne yeegolola n'amugamba nti, "Omukyala, bazzeewa? Tewali asaze kukusinga?" Naye n'agamba nti, "Mpaawo muntu, Mukama wange." Yesu n'agamba nti, "Nange sisala kukusinga. Genda, okusooka leero toyonoonanga lwakubiri." Awo Yesu n'ayogera nabo nate n'agamba nti, "Nze musana gw'ensi. Angoberera taatambulirenga mu kizikiza, naye anaabanga n'omusana ogw'obulamu." Awo Abafalisaayo ne bamugamba nti, "Gwe weetegeeza wekka, okutegeeza kwo si kwa mazima." Yesu n'addamu n'abagamba nti, "Newaakubadde nga neetegeeza nzekka, okutegeeza kwange kwa mazima, kubanga mmanyi gye nnava ne gye ŋŋenda, naye mmwe temumanyi gye nva newaakubadde gye ŋŋenda. Mmwe musala omusango ng'omubiri we guli, nze sisalira muntu musango. Naye newaakubadde nga nze nsala omusango, okusala kwange kwa mazima, kubanga nze siri omu, naye nze ne Kitange eyantuma. Era naye ne mu mateeka gammwe kyawandiikibwa nti, okutegeeza kw'abantu ababiri kwa mazima. Nze neetegeeza nzekka, ne Kitange eyantuma ategeeza ebyange." Awo ne bamugamba nti, "Kitaawe ali ludda wa?" Yesu n'addamu nti, "Nze temummanyi newaakubadde Kitange. Singa mummanyi nze, ne Kitange mwandimumanye." Ebigambo ebyo yabyogerera mu ggwanika bwe yali ng'ayigiriza mu yeekaalu, so tewaali eyamukwata, kubanga ekiseera kye kyali nga tekinnaba kutuuka. Awo n'abagamba nate nti, "Nze ŋŋenda, nammwe mulinnoonya, mulifiira mu kibi kyammwe. Nze gye ŋŋenda, mmwe temuyinza kujjayo." Awo Abayudaaya ne bagamba nti, "Anetta, kubanga agamba nti, nze gye ŋŋenda, mmwe temuyinza kujjayo." Anetta, kubanga agamba nti, nze gye ŋŋenda, mmwe temuyinza kujjayo. N'abagamba nti, "Mmwe muli ba wansi, nze ndi wa waggulu. Mmwe muli ba mu nsi muno, nze siri wa mu nsi muno. Kyenava mbagamba nti mulifiira mu bibi byammwe. Kubanga bwe mutakkiriza nga nze wuuyo, mulifiira mu bibi byammwe." Awo ne bamugamba nti, "Gwani?" Yesu n'abagamba nti, "Nga bwe nabagambanga okuva ku lubereberye. Nina bingi eby'okuboogerako n'okubasalira omusango, naye oli eyantuma ye w'amazima. Nange bye nawulira gy'ali bye bibyo bye njogera eri ensi." Tebaategeera ng'abagambye ku Kitaffe. Awo Yesu n'agamba nti, "Bwe mulimala okuwanika Omwana w'Omuntu, ne mulyoka mutegeera nga nze wuuyo, so nze siriiko kye nkola ku bwange, naye nga Kitange bwe yanjigiriza bwe njogera bwe ntyo. N'oli eyantuma ali nange. Kitange tandeka nga nzekka, kubanga nkola bulijjo by'asiima." Bwe yayogera ebigambo ebyo, abantu bangi ne bamukkiriza. Awo Yesu n'agamba Abayudaaya bali abaamukkiriza nti, "Bwe munywerera mu kigambo kyange nga muli bayigirizwa bange ddala, era mulitegeera amazima, n'amazima galibafuula ba ddembe." Ne bamuddamu nti, "Ffe tuli zzadde lya Ibulayimu, so tetufugibwanga muntu yenna. Oyogera otya ggwe nti mulifuuka ba ddembe?" Yesu n'abaddamu nti, "Ddala ddala mbagamba nti, buli muntu yenna akola ekibi ye muddu w'ekibi. Omuddu tabeerera mu nnyumba mirembe na mirembe.
omwana abeerera emirembe n'emirembe. Kale omwana bw'alibafuula ab'eddembe, muliba baddembe ddala. Manyi nti muli zzadde lya Ibulayimu, naye musala amagezi okunzita, kubanga ekigambo kyange tekyeyabya mu mmwe. Nze njogera bye nalaba eri kitange, kale nammwe mukola bye mwawulira eri kitammwe. Ne baddamu ne bamugamba nti, Ibulayimu ye kitaffe. Yesu n'abagamba nti, singa mubadde baana ba Ibulayimu, mwandikoze ebikolwa bya Ibulayimu. Naye kaakano musala amagezi okunzita, omuntu ababuulidde eby'amazima bye nawulira eri Katonda. Ibulayimu teyakola bw'atyo. Mwe mukola emirimu gya kitammwe. Ne bamugamba nti, ffe tetuli baana beebolereze, tulina kitaffe omu, ye Katonda. Yesu n'abagamba nti, singa Katonda ye kitammwe, mwandinjagadde nze, kubanga nava eri Katonda ne njijja, so sajja ku lwange nzekka, naye oyo ye yantuma. Kiki ekibalobedde okutegeera enjogera yange? Kubanga temuyinza kuwulira kigambo kyange. Mwe muli ba kitammwe Setaani, era mwagala okukola okwegomba kwa kitammwe. Oyo okuva ku lubereberye ye mussi, so teyanywerera ku mazima, kubanga amazima tegaali mu ye. Bw'ayogera obulimba, ayogera ekiva mu bibye, kubanga ye mulimba era kitaawe w'obulimba. Naye kubanga njogera amazima, temunzikiriza. Ani ku mmwe annumiriza ekibi? Bwe njogera amazima, kiki ekibalobedde okunzikiriza? Owa Katonda awulira ebigambo bya Katonda, mwe kyemuva mulema okuwulira, kubanga temuli ba Katonda. Abayudaaya ne baddamu ne bamugamba nti, tetwogera bulungi ffe nti, ggwe oli Musamaliya era oliko dayimooni? Yesu n'addamu nti, siriiko dayimooni, naye nze nzisaamu ekitiibwa kitange, nammwe temunzisaamu kitiibwa. Naye nze sinoonya kitiibwa kyange, waali anoonya era asala omusango. Ddala ddala mbagamba nti omuntu bw'akwata ekigambo kyange taliraba kufa emirembe n'emirembe. Abayudaaya ne bamugamba nti, kaakano tutegedde ng'oliko dayimooni. Ibulayimu yafa ne bannabbi. Naawe ogamba nti omuntu bw'akwata ekigambo kyange talirega kufa emirembe n'emirembe. Gwe mukulu okukira jjajjaffe Ibulayimu eyafa, ne bannabbi baafa, weeyitaani? Yesu n'addamu nti, bwe neegulumiza nzekka, okugulumira kwange kuba kwa busa. Angulumiza ye kitange, mmwe gwe mwogerako nti ye Katonda wammwe. So temumutegeeranga, naye nze mumanyi. Bwe naagamba nti simumanyi, n'afaanana nga mmwe, mulimba. Naye mumanyi era nkwata ekigambo kye. Ibulayimu jjajjammwe yasanyuka okulaba olunaku lwange, n'alulaba n'asanyuka. Awo Abayudaaya ne bamugamba nti, tonnaba kuweza myaka 50, naye Ibulayimu wamulaba? Yesu n'abagamba nti, ddala ddala mbagamba nti, Ibulayimu nga tannaba kuzaalibwa, nze nga wendi. Awo ne baddira amayinja okumukuba, naye Yesu ne yeekweka n'afuluma mu yeekaalu. Essula ey'omwenda. Bwe yali ng'ayita n'alaba omuntu eyazaalibwa nga muzibe w'amaaso. Abayigirizwa be ne bamubuuza nga bagamba nti, Labbi, ani eyayonoona, ono oba abazadde be, kyekyamuzaaza nga muzibe w'amaaso? Yesu n'addamu nti, ono teyayonoona newaakubadde abazadde be, naye emirimu gya Katonda girabikire ku ye. Ffe kitugwanira okukola emirimu gy'oyo eyantuma, obudde nga misana. Ekiro kijja omuntu mwatayinziza kukolera. Bwe mba mu nsi ndi musana gwa nsi. Bwe yamala okwogera bw'atyo, n'awanda amalusu ku ttaka, n'atabula ettaka n'amalusu, n'amusiiga ettaka ku maaso. N'amugamba nti, genda, onaabe mu kidiba kya Sirowaamu, okutegeezebwa kwakyo nti eyatumibwa. Awo n'agenda, n'anaaba, n'akomawo ng'alaba. Awo baliraanwa be n'abaamulabanga edda ng'atudde ng'asabiriza, ne bagamba nti, si ye wuuno eyatuulanga ng'asabiriza? Abalala ne bagamba nti, ye wuuyo. Abalala ne bagamba nti, nedda, naye afaanana naye. Ye n'agamba nti, nze nzuuno. Awo ne bamugamba nti, kale amaaso go gaazibuka gatya? Ye n'addamu nti, omuntu ayitibwa Yesu yatabula ettaka, n'ansiiga ku maaso, n'aŋŋamba nti, genda ku Sirowaamu onaabe. Awo ne ŋŋenda, ne nnaaba, ne nzibula. Ne bamugamba nti,
ali luddawo oyo n'agamba nti, simanyi. Ne bamutwala eri Abafalisaayo, oli eyali edda omuzibe w'amaaso. Naye lwali lwa Ssabbiiti, olunaku olwo Yesu lwe yatabulirako ettaka n'amuzibula amaaso. Awo Abafalisaayo ate ne bamubuuza bwe yazibula. N'abagamba nti, yansiiga ttaka ku maaso, ne naaba ne nzibula. Awo Abafalisaayo abamu ne bagamba nti, omuntu oyo si wa Katonda, kubanga takwata Ssabbiiti. Naye abalala ne bagamba nti, omuntu alina ebibi ayinza atya okukola obubonero obwenkanidde wano? Ne wabaawo okwawukana mu bo. Awo ne bamugamba nate omuzibe w'amaaso nti, gwe omuyita otya, kubanga yakuzibula amaaso? Naye n'agamba nti, ye nnabbi. Kale Abayudaaya tebakkiriza bigambo bye, nga yali muzibe w'amaaso n'azibula, okutuusa lwe baamala okuyita abazadde be yazibula. Ne bababuuza nga bagamba nti, ono ye mwana wammwe mmwe gwe mugamba nti yazaalibwa nga muzibe w'amaaso? Kale kaakano alaba atya? Abazadde be ne baddamu ne bagamba nti, tumanyi ng'ono ye mwana waffe, era nga yazaalibwa nga muzibe w'amaaso, naye bw'alaba kaakano tetumanyi. So ne yamuzibula amaaso, ffe tetumanyi bw'ali. Mumubuuze, musajja mukulu aneeyogerera yekka. Abazadde ekyaboogeza bwe batyo, kubanga baali batya Abayudaaya. Kubanga Abayudaaya baali bamaze okulagaana buli muntu anaamwatulanga okuba Kristo agobebwenga mu kkuŋŋaaniro. Abazadde be kyebaava boogera nti, musajja mukulu mumubuuze ye. Awo ne bayita omulundi ogwokubiri oli omuntu eyali omuzibe w'amaaso, ne bamugamba nti, gulumiza Katonda, ffe tumanyi ng'omuntu oyo alina ebibi. Ye n'addamu nti, obanga alina ebibi simanyi. Ekigambo kimu kye mmanyi nti, nali muzibe w'amaaso, naye kaakano ndaba. Awo ne bamugamba nti, yakukola atya? Yakuzibula atya amaaso go? N'abaddamu nti, maze okubabuulira naye temuwulidde. Ekibaagaza okuwulira omulundi ogwokubiri kiki? Era nammwe mwagala okufuuka abayigirizwa be? Ne bamuvuma ne bagamba nti, gwe oli muyigirizwa we, naye ffe tuli bayigirizwa ba Musa. Ffe tumanyi nga Katonda yayogera ne Musa, naye omuntu oyo tetumanyi gy'ava. Omuntu n'addamu n'abagamba nti, kino kitalo, mu obutamanya gy'ava omuntu eyasobola okunzibula amaaso. Tumanyi nga Katonda tawulira balina bibi, naye buli muntu atya Katonda ng'akola ky'ayagala, oyo amuwulira. Okuva edda n'edda tewawulirwanga nga waaliwo omuntu eyazibula amaaso g'omuntu eyazaalibwa nga muzibe w'amaaso. Omuntu oyo singa teyava wa Katonda teyandiyinzizza kukola kigambo. Ne baddamu ne bamugamba nti, gwe wazaalibwa mu bibi byereere, naawe otuyigiriza ffe? Ne bamusindikira ebweru. Yesu n'awulira nga bamusindikidde ebweru, n'amulaba n'agamba nti, gwe okkiriza omwana wa Katonda? Ye n'addamu n'agamba nti, Mukama wange, y'ani mukkirize? Yesu n'amugamba nti, omulabye era ayogera naawe yeewuuyo. Ye n'agamba nti, Mukama wange, nzikirizza. N'amusinza. Yesu n'agamba nti, omusango gwe gwandeeta mu nsi muno, abatalaba balabe, n'abo abalaba babe bazibe b'amaaso. Abafalisaayo abalala abaali naye ne bawulira bwe batyo, ne bamugamba nti, naffe tuli bazibe b'amaaso. Yesu n'abagamba nti, singa mubadde bazibe b'amaaso, temwandibadde na kibi, naye kaakano mugamba nti tulaba, ekibi kyammwe kibeereraawo. Naye kaakano mugamba nti tulaba, ekibi kyammwe kibeereraawo. Essula y'ekkumi. Ddala ddala mbagamba nti, atayita mu mulyango ng'ayingira mu kisibo ky'endiga, naye n'alinnyira awalala, oyo ye mubbi era omunyazi. Naye ayita mu mulyango ye musumba w'endiga. Oyo omuggazi amuggulirawo, n'endiga zimuwulira eddoboozi, aziyita endiga z'amannya, azifulumya ebweru. Bw'amala okufulumya ezize zonna, azikulembera, n'endiga zimugoberera, kubanga zimumanya eddoboozi. Omulala tezimugoberera, naye zirimudduka buddusi, kubanga tezimanyi ddoboozi ly'abalala. Yesu n'abagerera olugero luno, naye bo tebaategeera bigambo bwe biri bye yabagamba. Awo Yesu n'abagamba nate nti, ddala ddala mbagamba nti, nze mulyango gw'endiga. Bonna abansooka baali babbi era abanyazi, naye endiga tezaabawulira.
Nze mulyango, omuntu bw'ayingirira mu nze alirokoka, aliyingira, alifuluma, aliraba eddundiro. Omubbi tajja wabula okubba n'okutta n'okuzikiriza. Nze najja zibe n'obulamu era zibe nabwo obungi. Nze musumba omulungi, omusumba omulungi awaayo obulamu bwe olw'endiga. Alundirira empeera atali musumba, endiga nga si zize ye, bw'alaba omusege nga gujja, aleka endiga n'adduka, n'omusege guzisikula guzisaasaanya. Adduka kubanga wa mpeera, so endiga tazissaako mwoyo. Nze musumba omulungi, era ntegeera ezange, n'ezange zintegeera nga kitange bw'antegeera, nange bwe ntegeera kitange. Nange mpaayo obulamu bwange olw'endiga. Era nina n'endiga endala ezitali za mu kisibo kino, nazo kiŋŋwanira okuzireeta, ziriwulira eddoboozi lyange, era ziriba ekisibo kimu, omusumba omu. Kitange kyava njagala, kubanga nze mpaayo obulamu bwange, ndyoke mbutwala ate. Tewali abunziyako, naye nze nzekka mbuwaayo. Nina obuyinza obw'okubuwaayo, era nina obuyinza obw'okubutwala nate. Ekiragiro ekyo nakiweebwa kitange. Ne wabaawo nate okwawukana mu Bayudaaya olw'ebigambo ebyo. Abamu ku bo bangi ne bagamba nti aliko dayimooni era alaluse, mumuwulirira ki? Abalala ne bagamba nti ebigambo bino si bya muntu aliko dayimooni. Dayimooni ayinza okuzibula amaaso g'abamuzibe. Yali mbaga ey'okutukuza mu Yerusaalemi. Byali biro bya mpewo. Yesu n'atambulira mu yeekaalu mu kisasi kya Sulemaani. Awo Abayudaaya ne bamwetooloola ne bamugamba nti olituusaawo okutubuusisabuusisa, obanga gwe Kristo tubuulirire ddala. Yesu n'abaddamu nti nabagamba naye temukkiriza. Emirimu gye nkola mu linnya lya Kitange gye gintegeeza nze, naye mmwe temukkiriza kubanga temuli ba mu ndiga zange. Endiga zange ziwulira eddoboozi lyange, nange nzitegeera era zingoberera. Nange nziwa obulamu obutaggwaawo, so teziribula emirembe n'emirembe, so tewali alizisikula mu mukono gwange. Kitange yazimpa ye mukulu okusinga bonna, so tewali ayinza okuzisikula mu mukono gwa Kitange. Nze ne Kitange tuli omu. Abayudaaya ne baddira nate amayinja okumukuba. Yesu n'abaddamu nti emirimu mingi emirungi egyava eri Kitange nagibalaga mmwe. Mulimu guliwa mu egyo ogubankubye amayinja? Abayudaaya ne bamuddamu nti olw'omulimu omulungi tetukukuba mayinja, naye olw'okuvvoola, era kubanga ggwe oli muntu ne weefuula Katonda. Yesu n'abaddamu nti tekyawandiikibwa mu mateeka gammwe nti nze nagamba nti muli bakatonda? Obanga yabayita abo bakatonda abajjirwa ekigambo kya Katonda, so n'ebyawandiikibwa tebiyinza kudiba. Mwe mumugambira ki ye, kitaawe gwe yatukuza n'amutuma mu nsi nti ovvodde, kubanga ngambye nti ndi mwana wa Katonda? Bwe sikola mirimu gya Kitange temunzikiriza. Naye bwe ngikola newaakubadde nga temunzikiriza nze, naye mukkirize emirimu, mumanye mutegeere nga Kitange ali mu nze nange mu Kitange. Ne basala amagezi nate okumukwata, n'ava mu mikono gyabwe. N'agenda nate emitala wa Yoludaani mu kifo Yokaana gye yali olubereberye ng'abatiza, n'abeera eyo. Abantu bangi ne bajja gy'ali ne bagamba nti Yokaana teyakola kabonero, naye byonna Yokaana bye yayogera ku ono byali bya mazima. Ne bamukkiririza eyo bangi.